munzire mwe muja munzungira ko munonya ki siko munzire Nyondo Media. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tulese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Bannaye namusizaako nnyo amanya nze Nyondo Witini nga nkolamu ne Nyondo Gleam. Bannange tulina ekizigo ekirungi ekya Nyondo Gleam eky'abakyala n'abaami mpozi n'abaana abato okuviira ddala ku mwaka gumu okudda waggulu. Tulina Nyondo Estate Experts tutunda amataka buli wamu w'oyagala ku Masaka Road. Tulina n'amayumba agawedde. Tulina amayumba agawedde gwagala amayumba agawedde weegali nnyo. Tulina ne Nyondo Skilling School tusomesa abaana products zaffe. Tusomesa ebintu bingi nnyo ddala nga jiki, liquid soap, shampoo, air conditioner n'ebintu ebirala bingi nnyo. Kakati bannange olunaku olwaleero ndi eno ku kyalo erinnya lyo linvudde mu mutwe. Ndi eno ku kyalo ne waliwo omwami eyatukubiddeko n'atunnyonnyolamuko mu buzibu bwe. Omwami ono ali ngambe nti ali singo ali singo bw'abonyeebonye ebbanga nga talina mukyala waka olw'ensonga nti alina bye yakola emabega ebimutuusizza mu eno embeera gy'alimu. So kati n'asalawo n'atuyita n'agamba tujje tumuyambeko mu mbeera gy'alimu. Alabika alina omukyala, saalabika wabula alina omukyala gwe yanyiiza emabega then gw'ayagala twetondere. Naye nga tetunaba kugenda kwetonda tulina okuwulira ku sayidi ye agamba ki byali bitya. Byali bitya omukyala yamukola ki, lwaki ali yekka. So tugende maaso. So bannange tutuukidde ddala bulungi maka g'omwami era tumusanzeewo n'atwaniriza naye ng'amaka manene ddala. Abantu baakola essente so mwebale kukola mpola mpola. Namwe mwebale kutusabira. Kale ssebo. Kakati nsanyusa okulaba nnyabo. Kale ssebo. Nyondo Media nga bwe twateesa nti ojja kujjombeererewo mu nsonga eno. Manyi bulamu bw'ensi wabaawo ebikutuukako n'otuuka ekiseera ng'olina okunoonya omuntu ayinza okukubeererawo n'olaba ng'oggusa ensonga eyo okusobola okugiggusa mu budde. Kakati aba Nyondo Media mukyalo ono namuyita mbeererewo naye nga sinagenda wala nja kusooka okubeeyanjulira. Erinnya lyange nze Ssemujju Vincent omutuuze wa kuno ku Luwule. Ekyalo kino nnyabo bakiyita mu Luwule. Muna ekyadde kyannebye. Ekyalo kya mulembe nnyo bwe twasengera kuno nga si kulungi naye kati gwe osanze kuteredde. Tekwali. Ndabira ddala ssebo wano waakulaakulana. Wategeerera ddala era bw'otunula eri yonna olaba abantu bazimbye. Abantu bazimbidde ddala amaka. Naye nga we najjira kuno ekyo kyali kibira. Kituufu era olaba amayumba wonna around mapya. Kaakati mwannyinaze nga bwe nakutegeezezza nina omukyala wange bwe twatubeera omukyala oyo bamuyita Ajala. Omukyala oyo ekituufu kiri nti twayagalana mu budde obwo era twakwatagana. Embeera gye twatandikiramu teyali nnungi era eno enju gy'olabye twatandika n'akayumba nga kati ka luumu emu. Nye n'ambeererawo nga tuwabuligana tukola tutya ne tuzaala n'abaana. Lwakuba kati usanze baba tutte ku ssomero naye nga tulina abaana be twazaala gye bali. Naye omukyalo oyo ekituufu kiri nti
neyisamu ndoza bwe natuuka mu maaso kaawo omanyi oyinza okukola ekintu nga tosoose kukirowooza nti kibi kumbe kibi kati emabega eri nga bwe nakutegeeza twali baabuyavu netuwaŋŋana amagezi ne tukola ssente era ne tuteekateeka bino nga bw'obirabye maka ga ddala ne tubiteekateeka bulungi nga bw'obiraba naye akasente kala kanatuuka ekiseera ne kampagamukko nekakuwaga saakimanya nti kampaga naye ng'ekituufu kiri nti kati obudde buno nkiraba kaali kampagamukko nga nenkwana abakazi nenkwano ono nenkwano oli lowooza ekituufu kiri nti omukyala ne kimuggyako n'anyiiga n'atambula n'agenda naye ebyaddirira nabyo tebyali byangu tebyali byangu kubanga sijja kukulimba amazima matuufu gali nti okuva lwe namuwasa abaana be yakomako okunzaalira kati sokoleke abaana abo yabakulekera abaana abamu yagenda nabo abalala abaali abakulukulumukko yabaleka era osanze bagenze ku ssomero naye tumanyi okubeera awo n'ensimbi ezirina oba oggula ekyokulya oba okukola kitwasigaza nju kinyinza okugamba naye ebyokulya biwanvwamukko simanyi oba yagenda na mukisa gwange oba yankwatamu simanyi kaakati enyabo kale kyoyogedde kyogambye nti omukyala esente zakuleegamuuko n'omugiramuuko n'anoba naye nga ndaba kiba kitono abakyala nga abakazi nga baguma anti kaakati ekituufu kiri nti nga bwe nakutegeezezza akageri kewampise badde nsaba twogere ddala omukyala kiki kyewamukola atuuke okulekagana amaka alekewo n'abaana be ekituufu mukyala wange oyo gana amaka nga bw'ogalaba bwe gati yesu omusajja oba oyenzeemuko katonda esene ezikuwagamuuko omukazi tekisobola mulekera kulekagano maka ge wamukola kyenye ekyamaanyi kyewamukola ekituufu kiri nti natuuka ekiseera nga sikyatuukiriza bulungi buvunaanyizibwa bwa waka esente nga sizimulekera ate nga abakazi nfuna ono oli ng'ate mba mulaga n'abalaba kwegamba obujjo babbo buba ki nekiyimuyitirirako kuko n'alaba nga kisuse n'agamba omuntu bwe twatandika mu mbeera embi bino byandaze bw'atyo n'atambula n'agenda naye okuva lwe yagenda ekyamazima alabika yankolimiramuko kijja kukisa oba kukolima oba kundogo oba kisimanyi kubanga nzijukira babadde onnyumizaako okwo ngwaŋŋambye nti omukyala bwe yali asimbula okuviira yakugamba mbu toliddamu kuwasa ate toliddamu kuzaala okomye ku babe ekyo ekituufu kiri nti okuva lwe yagenda buli mukazi bwemba mukwanya ekinene ennyo bw'aba awangadde ennyo amalawo mwezi gumu ate ebyo by'okuzaala oba nti afune olubuto ebyo tebikyasobokerako ddala kuba yaŋŋamba nayogerako ko ne ku ssimu emabega kaawo naŋŋamba ebyo bye weewagaawaga tolizaala mwana mulala tolibaako ky'oyinza kukola kyonna ne mmanyi alabika yankolimira kyekituufu era munange aba yakolimira n'ekirala waŋŋambyeko nti wazaala mu sisita we wazaalako mu sisita we yali oba akyadde kituufu waliwo sisita we yatukyalirako ekyamazima naye yali mulungi omanye ewaabwe balungi sisita we yali mulungi sijja kukisa gwe bwe yali omulungi saamanya nti ebyokuzaala binaabeerawo naye namaliriza muzaddemu omwana era naye gyali maliriza omuzaddemu omwana era omwana oyo gyali naye oba kyekyasinga omukazi okufuna obukyayi ekyamazima ffe nga bwe nakutegeeza bwe tuba tukola ensobi oluusi tuba tetuziraba nga nsobi tuba tuziraba nga ebintu bya bulijjo naye ate ekyo kinyigamukko kuba nange ne bwokeera nze mukyala wange n'azaala mu bulaza wange yinza okwawukana naye mu butereevu so kati kiyinza okuba ndowooza nga nakyo kyaleetera ddala obuzibu bannange so kati kyensinga amaka gonna nga bwe gali gabulamu omukyala amaka go gabeeramu n'abaana ekyamazima akadde kano siina mukazi ndi singo ndi bwomu nga bwondaba kuba yalayira tajja kudda ate ne be nagezaako okukwana emabega kaawo
nga nabo tetukwatagana nga tebabeera so akadde kano ndi musajja muwulu sina mukazi yenna. Kati mbadde njagala aba Nyondo Media munyambeko tugende twogerezeganyeko n'omukyalo oyo bwabaawo ekyamunyiiza akyogere oba akinnyonnyole kwa kati ye byayinza okugaana okubuulira nze ate mwayinza okubibagamba butereevu mwaba ayinza okubibagamba butereevu netulaba buyinza okunyamba mu nsonga eno kwekisuukira ddala mukambwe n'okusinga buyinza okukirowooza ajja kubawuliriza kubanga ekisooka mwe muli ba media ajja kuba abalaba nti muli bantu bali special ba buvunaanyizibwa tomanya naye ayinza okuba wakati we ayinza okuba nakati si mwe mwamusobya kikisooka talina kyababanja mmwe ate ayinza okuba nga naye nze nga akadde kano kyenjayaanira nga oba oliawo naye kyayaaniranira nga kibulamu mutabaganya ensonga lwaki nsaba mutubeere kituufu naye olina kugamba tugenda kwetonda naye kati ffe tugenda kukola nga baani tugende direct tumugambe nti bannaffe ffe aba Nyondo Media tuzze oba tumugambe nti ndi mwannyoko. Nze ndowooza tusobola okugenda nga oli mwannyinaze lwakuba kati omukisa ogulina ewaffe tuli bangi alina bannyinaze batamanyi so osobola okugenda nga mwannyinaze nga mulamu we ne tumwetondera ne tulaba tumaliriza ensonga eno. Nzama tugende nga ndi mwannyoko naye ate obuzibu bwa kamera ajja kulaba kamera. Ffe mu ntambuza y'obulamu bwaffe ebintu ebisinga tubikoledde nnyo mu kamera kati kamera tazitya si kizibu kye nga nange bwe kitali kizibu kyange. Ku TikTok kwali otera omulaba abeerako kati wategedde otya gy'abeera ate nga waŋŋambye nti omaze ebbanga nga tomulaba tomuwuliza tomanyi gye yadda. Nina mukwano gwange gwe kisijja kwagala kwatukkiriza mannya eyankubirako kwesimu ennaku ezo n'antegeezaako nti alina gye yamulabako so nenjagala era namweyambisa omukyalo oyo n'antwalayo nemmanyawo n'omukyala nemulengera nemmanya waabeera era kati mmanyiiwo akadde kano bweŋŋamba tugende mmanyiiwo naye ate ye takimanyi nti wano tugenda kugendawo naye wali okuba munange ng'otuyise naye omutima gukyali gumite. Ndi mwetegefu nja kutereera kwasinza kuyita bantu babuvunaanyizibwa nga mmwe ate nemmala ensobi ze nakola emabega eri ate nenzizaayo mba nyina okwekuba mu mutima. Bwe tunaatuukayo omukyalo oyo n'abaako byayogera ebikutabula tootabukireyo? Sijja kutabuka olw'ensonga akadde kano kyembayitidde kyenjayaanira ate kati bwe ntuuka wali nenkyonoona bange yabattidde ebiseera. Kubanze badde nsaba omuntu oba ogenda omwetondera bw'aba alina kyayogedde ne kikunyiiza ne kinyuma kuwanyisiganya bigambo tuba tugenda swalirayo. N'ekirala olina kyewategeseewo ky'ogamba nti oba kuba waŋŋambye nti olina ebintu byewapaakinga mwebiri mu nju byomuwa. Akadde kano nalina enteekateeka naye era ekyo kyangu kyakulowoozaako wakati nga tugenda kuba ne mukuumu tugenda okuyita mulimu amaduuka n'ebirala tuba tusobola okulaba enteekateeka yaakyo bw'enaabeera. Tuba tusobola okulaba bw'enaakikola. Kale ssebo kakati ate era naawe wa Nyondo Media osobola okumpapa n'oŋŋamba wakati ggwe oli mukyala abakyala omanyi nti bw'oba onyinza omuntu wampa kino nsobola okukkakkana kati naawe osobola okumpabula nti bw'omuwa oba olugoye oba ki oba ki asobola okukkakkana. Ate ne ssente nkalo oluusi abakyala zikola ki? Zibakkakkanya nnyo nno. Bagamba nti ssente weekuba egonza. Egonzaawo ate ate ku ky'essente. Kakati kubanga ffe twaze omulundi gumu badde nsaba tuve wano tugende ew'omukyala tumulabe ye agamba ki. Wakati ennyonnyola gy'onnyonnyoddemu oyinza okuba munnange gw'olina bye wakola ebimu gwe by'otamanyi nga gwolowooza wabikola mu bulungi oba tebirina buzibu kati ye byalina ku mutima ebituufu bye wamukola biki bingi kati tugenda tutuukayo tulabe nga ye abijjukira tutuukayo tulabe atunnyonnyole wamukola ki kiki ekyasinga okumuluma atuuka alekewo gano amatiribona bane gano amatiribona eno ennyumba nnungi ya ddala si nnyumba mbi
so bwe mbanze nyina bye neerabidde nga bibinga nabikola nabyo biruhulyawo nange nenyongera okwekuba mutima nemmanya nti kituufu wakola beera bwe boogera kyewakola naawe omanyi bwe kiri so kale looza tugende oli mwetegefu nga bw'oli tugende nga bw'oli ogenda kyusamu nga bwendi sirina byengenda nnyo kukyusa kale ssebo so bannange twagadde tuyise mu bwangu twakedde nno ku makya ne kati ziringa mu ssaawa mmeka nga 8 ziringa mu ssaawa 8 katusabe Katonda omukyala abeere nga gy'ali tuguze ebirabo ebyenjawulo mwebiri muno eno ensawo agamba mbwamaze ebbanga ng'agula nga yeetegekeramu muko kino mulimu ebintu bingi kale mu byazzenga alaba ebyabakyala ebirungi abadde ng'agula n'akola ki nassaamu bwe kiri byonna mwebiri ebyetaagisa byonna bintu bingi biyitirivu nga bw'omanyi omukyala kyeyandyetaaze byonna nze nga mbigula mpolampola ne mbiteekamu na bino bye wampa buddemu nti omukyala omuyinzaamu obulungi obutandi buzeeko era n'akasente kano bonaaba otuuse nakujja kubuuka mumpeera bulungi era nja kusaba okozese ekyetaagisa kyonna twegayirire omukyala oyo akkirize kubanga embeera esuse wakandabyewo awaka tebayinza kubeerawo nga tewali mukazi n'enju ennemu okusiimuula olumu nga bw'ogirabye abalaza nkalabye adde situuse munda waazika mutuufu ennyumba yo yeetaagamu omukyala newankubadde bagamba ensobi zikolebwa abantu ate era ziggyibwawo bantu ekirungi tozaalanga mwana newankubadde ekikolimo kiringa ekikolimo naye ate si kibi kusayidi yensobola okukiyambisa okwewolereza nti badde neerabidde naye oyina omwana anti omwana oyo y'omu ku baatuviirako okwawukana oyo namuzaala mu sisita we era abamukika tugambe kati y'omu ku baatuviirako okwawukana naye kati oyo basimubala nti kati olinayo omwana mulala yina ebyo wali ozadde walala wonna kituufu kiri nti siina mulala kuba yoyo yekka lwakuba munange kirumira ddala okubanga omusajja azadde mu muganda we ate oba wakiri azaala mu muntu ow'ebbali nali simanyi nti kiruma kubanga mmanyi nti nno bivudde mu famire bizze mu famire kuba abaana ba muto baba babo n'ebyobugagga byabali biba bibyo kati eri enju yaabwe bamaama baabwe ba Luganda n'abaana ba Luganda bamaama baabwe ba Luganda anti tebazaalibwa maama omu be bamu mama waabwe y'omu ne taata waabwe naye mulamu wange kale muto w'omukyala gye tulaga muto wakolera ddala bubisi nali sikimanyi nti kibi era gwe okindaze wali okimanyi nze nali sikimanyi nti wali okimanyi nti kintu kibi nnyo naye kati bw'ogenda olaba ensi oyigga n'omanya nti ekyo siri kiddamu kibi wakikozesa jjoogo kintu kibi sijja kukiddamu ekyo era simanyi mukazi bw'agenda kutunula sijja kulimba naye nga nange era simanyi mukyalo oyo mukambwe nnyo okusinziira ku byaliwo naye nja kusaba okozesa obwongo kwesiga Nyondo Media nkwesiga ojja kukozesa obwongo bwonna obwetaagisa ogusa ensonga eyo Katonda wange kino mbadde sikikolangako Rosette yabadde asinga obikola bino ebintu naye nze kati neebuuza ngenda tutandikira ku ki era ngenda mugamba ki nze nsaba bonaaba otuuseeyo kubanga mukambwe muto olina kumweyanjulirirawo nti nno oli sisita wange osooke obeeko bumulimbalimba omuwe ebirabo asooka akkakkane mu mutima bw'anakkakkana mu mutima sooke tukolemu ekiboozibozi musooke mukolemu ekiboozibozi omanyi muntu munyumya munyumya bw'oba omukutte empola awo olabe bw'ona otandika ensonga manyi ojja kukisobola nkwesiga kati bino bitwala kibayita ki kibayita omutwalo kibayita omutwalo mu Buganda omutwalo baguwa taata ng'otwala muwala we era basala musale naye kati bino si abisaze just bibanga nga obikola okwegula omutima gw'omukyala ubeere ng'omukkakkanya akole kyokola ki kibayita okwegula obanga eyeegula tugenda kwegula so tugenda kati kwana buto Katonda tuteremu obwangu naye maama ati kye tugenda okukola
tutuuke lumu naawe oba gubeeko w'osigala. Ngenda kubaako bwensuuka nsigala kubanga bw'anaatulaba nga tuli babiri mulundi gumu ayinza obutasooka tuwa budde kuggusa kye twagala. Ennyumba yeeri. Waka we wali tunaatera okutuuka oli yandagawo. So weewo ojja kuba era omukyala gw'osangawo y'oyo. Ndowooza ogenda kuddako wali mu kasitezi n'essimu ebeereko. Ejja kubeerako. Otuuke. Kale zikasita kanjira ngendako wali mu kasitensi katono. Kuwonkonirako nga waliwo kyetaagisiza. Kano tukaggyeko. Bali nnyo. Kale ssebo ebeereko. Kale bannange ndiyo ezitowa okufaako obufi ate ekkubo libi. Essimu ebaako baaba. Kale tugende mpola mpola. Sajja bakusobera bwe bamala okugwa mu bizibu ng'alyoka ajjukira mukazi we obulungi bwe. Atusaba abeereyo. Olw'okuba awasizza akooye kati bajjukira mukazi we nti yali mukazi. Naye kati bwe tutuukawo ng'omukazi yafumbirwa waliwo omusajja. Egyo emiggo ogimanyi. Kubo libi ligenda kwonoona ensawo. Abeeno. Abeeno. Tikuyambye omukyala gyali. Abeeno. Kale nnyabo. Naffe okukusanga. Kale nnyabo. Nji maama tuyingire. Kale nnyabo. Naffe okukusanga. Nze kantuulireko wano. Tuddeko wano. Kamala okuteekako kano katono nnyo. Bulungi nnyabo. Sibeetamye nnyabo. Obadde otusuubira. Nate sirina mugenyi gwe nsuubira ssaawa zino. Kati tulina mugenyi gw'osuubira. Kyekituufu. Abamu muviiriddeko bwa. Kaakati ffe nno tuzze kuwa ka surprise. Ka surprise. Tuzze kuwa ka surprise. Tunyumyemuko naawe. Tewali buzibu nze mpuliriza. Gyebaleko eno. Kale nnyabo nammwe mugyebaleko. Kale nnyabo. Abaana balungi. Abaana balungi tebalina buzibu. Bulungi. Kakati bannange banneeyanjula entya. Kakati ennyabo. Nze nno ntumiddwa.
oyinza okuba tondabangako wali ondabyeko era sikulabangako tondabangako kyekituufu kaakati ntumiddwa n'omuntu antumye ankwasizza bino byonna byange byonna nga woobiraba bibyo bino wano bino ebintu abimpadde aŋŋambye zijje nkusapurayizinge ne bino ebintu era byonna ebiri muno bibyo n'ebirimu eri suitcase nabyo bibyo wangi nga neeyanzizza sinategeera abimpeerezza naye tonategeera kweyanza kakati nno abikuweerezza osobola muteeba tasobola kusukka muwala wange nsuubira okumpeereza ebirabo sirinayo mulala tolina omulala gwenza lowoozaamuko tewali olina kuba muwala wange muwalawo muwala we ali luddawo muwala wange ali bweru eyo agenda kukola soka osuubira okuba nkakuweereza ensuubira tekayinza okumpeereza tewali mulala yenna sirinayo muntu mulala kale kakati mbadde nsaba bino ebintu bibyo byonna mbadde nsaba ofuneko biteekwa babisigale wano tugende kuba bweru tunyumyemu kale nnyabo tewali musyo tukuguddeko bugwi tetwakoze eki mbadde sibasuubira kandeeta akakeeka kale nnyabo mukyala mukakkamu bannange no wakyaliyo amataka abantu balimira ddala gali totidde kamera twabitunulatunula mudda abalala bamanyi ozitagamba ate kikyoze nakyo nga temuntunuzaamu kamera na social media zitambula tetukyatya kamera temukyatya kamera nga abaana nga tebaliiwo obeerawo wekka mbeerawo nzekka obeerawo wekka mpolampola ate abaana babeerako eyo mu kyalo bali mu kyalo bijja by'ebiseera byakusoma bali mu kyalo ebasomera mu kyalo mu kisulo bali mu kisulo kati waka obeerawo we onansonyiwa nno okubuuze twagala kutuuka ku bintu biri kaakati obeerawo wekka b'omu booti mbeerawo nzekka ate omwami yagenze kukola sisobola kubeera n'abaana omwami yagenze kukola sirinaawo omwami mbeerawo nzekka obeerawo bw'omu mbeerawo nzekka nkira nengenda ku mirimu gyange nenkomawo nenkola ebyange naye nga Mukama mulungi okukwasaganya ng'oli waka kya kisa kya Mukama ali naffe kaakati madamu kale mbadde nsaba nkubuuzeeko obeerawo wekka wano wekka bw'omu mbeerawo otya lwaki obeerawo bw'omu bwenti bwe njagala okubeerawo obw'omu kuba nandibaddewo n'abaana naye abaana akageri gye ndi nti nkola ate nga nabo basoma basa saagala ntataganyizibwe ku mirimu ate nabo mbatataganye mu kusoma kwabwe baba bali mu kyalo basomera eyo nange nensobola okumanaginga emirimu gyange egamba amaka tegaliimu mwami tegaliimu mwami erawo nzeka ng'omukazi amaka twegamba mu bufunze makaago
maka gange ng'omukazi ga kikazi. Kati ddia bw'oba tofuddeeyo taata w'abaana ali ludda wa? Ali wabweru? Taata w'abaana twayawukana. Mwayawukana? Nga kibi. Abaana twayawukana. Omanya ebyobufumbo. Ngeri tali zimu. Naye akambeere bw'omu. Gamba k'obeere bw'omu. Naye oli mukazi w'amaanyi gano g'amakaago. Nakoze n'abakazi twekolerera. Gwe wageezimbira? Nageezimbira. Ku ssente ezizo? Ezange. Naye bannayuganda nga yakalubamu ssente muzijja wa? Uganda yakaluba ssente tufulumamu. Tufulumamu otambula n'ogendako ebweru. Wafulumamu okwo n'ogendako wabweru. Genda n'okuva ku kyeyo n'odda. Uganda wano bw'oba tofulumyemuko sikyangu kukola n'ofuna amaka bwe gati. Olina ne bizinensi sikyangu. Ekyo sikyangu era mbadde neewuunyiza okubanga Uganda engeri gye ate ng'oli wekka tebiba byangu. Kati wagendako ebweru Mbawalabu? Ngendako eyo Mbawalabu nenkuba ku kyeyo. Nsobola engeri nalinjawukanye taata w'abaana. Nenkola akasente kange ng'omukazi. Nensobola okuzimba amaka gange ate munnange. Mwe naabeera n'abaana bange. Mukazi w'amaanyi. Weebale kukola. Kisa kya Mukama. Kuba munaye basajja bangi abatalina maka bwe gati. Bangi ddala. Bw'oba tofuddeeyo okubuuza Mbawalabu eyo kyali kitya? Era Mbawalabu nga bw'obimanyi bikaluba. Bikaluba. Bakucunga nebakola batya bigamba. Ebyo bibaayo kuba bagenda kukola. Bo babi nnyo nnyo. Kasita otunulira kimu nti akasente kange bakansasudde. Kakozemu kye njagala. Kyekyo bw'olina otunuulira ebyokucunga. Omwalabu muntu mubi nnyo kuba kati obudde buno tulina omwana bamuyita Fiona. Rozeti gyali eyo Dubai amunoonya. Omwana oba yatoloka mu kiyumba oba baamutalima muziiko oba baakola batya. Oba gyali tetumanyi. Naye omwana abuze maama we ali mu maziga amayitirivu. Maama we yalowooza omwana we oba yafa. Kati omwana alina okulaba nti bw'aba asobodde okuwulira nti bamunoonya. Naye n'afaayo n'abanoonya osobola okuconnectinga ne famire ye. Amira kyekireetera maama we okubanga alowooza yafa. Kuba ye wantu si wangu omuntu obwabula. Ogamba bwe balina kulowooza yafa. Kituufu. Era kati tetumanyi kiki omwana oba ali ludda wa oba kituufu yafa tumanyi kituufu. Abawalabu bonnange si bangu. Kati kawala kaffe kali Mbawalabu oba kagenda mu nsi ndala? Kawala kange kali eyo Dubai. Kali Dubai. Bambi. Bakakolera. Kaakati mbadde nnina kye nkubuuzaako. Bw'oba ng'olina omuntu eyakusobya osobola omusonyiwa? Nsobola omusonyiwa. Kuba okusonyiwa kya buntu. Kuba munnange ne Bayibuli egamba oba Katonda agamba akola atya? Bagamba batya? Bagamba batya kusonyiwa? Bayibuli egamba alisonyiwa naye balimusonyiwa. Oba bwe kiri? Era bw'osonyiwa omwoyo gwo guba gwa ddembe. Guba gwa ddembe. Kituufu. Kirowooza oli mukyala wa ddiini. Oli wa ddiini. Kaakati omwami oyo taata w'abaana mbadde nsaba tumnyumyeko okwo tulabe yakuyisa mu mbeera ki okuba ng'oli wekka? Ebya taata w'abaana nga lugendo luwanvu.
luwanvu ngendo luwanvu yantulugunya nnyo takuwa kitiibwa esaamu amaaso kugamba nga si byangu ebyobufumbo muno ebyo si byangu takuwadde kitiibwa ayenda eno neeri azadde mbasista bange yazaala mbasista bo bameka yali biwanvu kuba azaala musista wange omwana amaze afunyeyo omukazi ebbali eyo banjoozi n'omukazi ne sista wo mukazi bwakuba amasimu bwavuma omwami bwajja bwanjooga ayita kuli ne bwamugamba nti munnange kasukaali tayagala kumanya kuba yafunye omupya n'alyoka adda kunze n'ajolonga andaba nga kifuufu feeri yali awo sikyalina lugendo nkaddiye kale kwegamba oli omusajja ejjoogo lyali lingi omuntu atokezaala musista wo abaakujooze kituufu ejjoogo liba lingi sista wali azze waka kukyala nali mukalese mbeere nako katooko okunnyambangako emirimu katooko bambi muno abasajja mwe n'akazaalamu omwana takomye kuwa ekyafunyeyo omukazi omulala ebbali banjooze ekitagambika ekigambe abasajja oba kati nebeerera bwomu weekolerera abasajja nabivaako kati ndi bwomu kankuze abaana bange nga ndi bwomu bannange kati omusajja omwami taata w'abaana kiki ekyamuleetera okutuuka kweyo embeera munnange abasajja tomanya kimukyusizza kubanga oyo omusajja yetuvudde wala twali tulina ssente ffe boolaba omusajja oyo muzimbye okuva ku ntandikwa kuba namufumbirwa talina kantu nakamu ne muzimba nze kola nga nzija ssente mu famire yange nenziwa omusajja tukulaakulane nentunda plooti ya kitange ssente nenziwa omusajja tusobole okubaako kye twezimba naye omusajja ye yakolanga gwa kunjooga famire yange neevuma ne bankyawa buli omu nga tagaana kuntunulako olw'omusajja nga mwavu nengezaako okubbanga ebintu ewaka ssente za kitange nga nzibbayo nzirete nziwa omusajja twekulaakulanye ye bye yansasulamu byakubeera n'abakazi 9 naye nga nzi buli kimu nakijjanga ewaka weewuunye wentuuka otunda plooti ya kitange ssente nziwa omusajja wekita kyangu taata wange nankyawa mama wange nankyawa bonna ne bankyawa lwa musajja nenzimba omusajja netutuuka ne tuvaayo ne tufuna ssente ne tuzimba amaka manene amalungi ne tukola bizinesi nga tulina dweya 2 nga tuyingiza ssente naye nentuuka ekiseera okukaaba ng'abaana bange tebalina kyakulya waka sukaali tebalina nga ne bwomugamba nti omwana bamugobye ku ssomero tayagala kumanya kusasula school fees nga tayagala nakumanya kati musajja ekyoyo muba mugenda kulaga muba mugenda kwezimba ki nanjooga angattako abakazi abalala kuba afunye ssente kati weeziri yagaggawadde nofuuka bikadde nze nenfuuka kifuufu balinnya kuli abakazi be bajja bwe bannumba bwe bakuba bwe bavuma nga bakulumba n'ewaka nga bannumba bankube naye nga gwe bannumbirako byonna byalinze kulunga bakubira kyo fuluma amaka nga fulume bo bagayingire bafumbe ebiwedde omwami waabwe alina ssente gwe oli kifuufu okaddiye ozadde we n'okulubuze bali bo bakyaliko
Bannumbe wange bankube enfuluma amaka gange ngende bo bayingire bafumbe. Kati ddala omusajja bw'akujja okutuuka ku sseeryo oba ozzaako ki? Olina kumuviira. Oba olina muviira. Ogende oyiye obulamu obuddako. Kati munnange nze ne nvaayo amaka g'omusajja ne nkola ki? N'ogamulekera. Kati abeene ne bakazi be baleka bali eyo bafumba. Oba kati alinamu bameka? Nze simanyi kuba nze namuta. Ndi byange. Kati abakazi oba alina bameka? Oba muganda wange yali oyo afumba? Nze oyo muganda wange yennyini namukyawa namuvaako. Tomuwuliza? Simuwuliza. Ate omaze okunjagalira omusajja mba nkwagaza ki? Era munnange mba sikyalina kye nkwagaza. Mba nina kukuta naye nkola ebyange. Seze oba ofuuse mujja wange. Era munaaba mujjawo. Awo ofuuse mujja wange wenkomererawo kiba kitegeeza osobola n'okunzita. Omwana yali myaka ng'emeka? Ow'omukazi gwe yazaala? Sisita wo. Sisita wange yali akyali myaka nga 17. Ayinza okuba yamulimbalimba nnyo. Era yamulimbalimba basajja nga bwe bamanyi. Balimbalimba. Kati n'omuwala alaba omusajja alinamu ssente naye ayitika ng'amuzaalamu. Kitegeera? Kati munnange omusajja bw'akujja okutuuka awo nze kati sikyagala kumanya bimufaako. Sikyagala kumanya ki kuba kati ndi mukazi neekolerera. Weekoleredde. Nina amaka gange. Bizinensi nnina. Nina edduuka lyange. Ngera ne nva wano ne ŋŋenda mu dduuka lyange ne nkola. Ne nkunyinyuka ne nkomawo ne nneebaka. Dduuka olinamu omukozi? Omukozi abeeramu ebiseera bwe mba siriiwo. Kati yalimu? Kati yaliyo. Mbeerayo nange ne tubeerayo babiri. Naye bwe mba siriiyo yabeerayo ng'akikwasaganya. Bwe buziba ne nkomawo ne nneebaka. Olidde ne abaana bange ne babeerawo mpola mpola. Bwe baddamu osoma ne bagenda. Ne tubeerawo mu bulamu bwaffe bwetyo. Kati sikyetaaga bya musajja. Sikyagala kumanya. Kituufu. Kuba abaana be yasigaza kati yamanyi oba basoma oba tebasoma kuba nze nabamulekera. Twabaawulamu. Asigaza babiri nange ne ntwala babiri. Yasigaza abalenzi ne ntwala abawala. Asaamulekera abaana bange bawala. Oli mutuufu munnange. Kuba weyayagalira sisita wange. Ng'osubidde abaana b'oba omulekedde abawala bo tasobola kufuna kikemo. Ensi muno yakyuka. Era sobola kuwakanya. Ensi yakyuka kati abasajja obiwulaba ku mawulire. Kituufu. Bisiba bitambula. Bitambulira ddala. Kyakola bwana bwange obuwala natambula nabo ku mugugu. Kati wamusonyiwa wamuteera ddala n'omusonyiwa ku mutima. Ye namuta abeere eyo. Abeere eyo ne bakazi be. Nze namuta ku mutima gwange namuvaako. Kati nakimanya nti wendi sirina musajja ate saagala kati. Ndi mu life yange na kwekolerera ssente zange. Kati abeereyo ne bakazi be. Baliwulira nga abakooye. Ali kulanaga nti kati nkooye eby'abakazi kantuule ewaka mbere n'abaana. Naye nze namuta. Tekyabisobola. Nabigwirana n'omusajja ne nkoowa. Ne bankubira amasimu bankome. Banumbe waka ku musajja gwe nazimba. Nali nenda kumala kufa lwa musajja. Ku maanyi gange. Kuba wootuukira okujja ebintu ewammwe waleetera omusajja mwezimbi. Famire neekukyawa n'osigala bw'omu. N'osigala bw'omu. Kati kasita namuta kanzire ku famire yange. Nonja aba famire bansonyiwa. Kanjira mbeera ne famire yange omusajja kamwesonyiwa abeere bibye. Kasente kange nakakola kati. Kati akubulira bya bufumbo. Sagana kubiŋŋambako. Bikugamba. Sagana kuwulira abyogerako. Bannange. Ne bwe mpulira abyogerako kati mpulirira ddala nga abo baŋŋambye oba abanga nvumye. Saagala kati. Kati kaakati ebintu ebyo. Ebintu ebyo bizze naye waliwo omuntu agala okwetondera.
omuntu eyakumenya omutima era yakkiriza nti yakuyisa bubi nnyo era yaweereza ebintu ebyo si muwalawo muntu mulala nnyo naye ayagala omusonyiwe omufunira akafo omutima gwo newe kaba katono bwe kati omusonyiwe omuntu oyo si mulala yani omuntu oyo mwannyinaze naye kanze mu kika kye ndowooza wadde tondabangako badde sikumanyi omuntu oyo muyita mwannyinaze newankubadde ffe ebintu byaffe tubikolera mu kamera era ffe Abannyondo Media oba wali otuwuliddeko bawulira otera otuwulira ffe Abannyondo Media naye olwaleero tukwasaganyizza muntu waffe era yatusabye obuyambi mwannyinaffe taata w'abaana bo yatutisa ebintu ebyo n'atulagirira ewakaawo n'aŋŋamba nzije mwetonderereko ebintu byonna bye yakukola bye yakuyisaamu abakazi abajjanga ne bakuvuma sisitawo gwe yazaalamu n'ebintu ebirala bingi n'enjala gye yabalumya ng'essente weeziri omuyambi mufunire akafu mu mutima kubanga ye agamba mbu waleka omukolimidde nti taliddamu kuzaala ate nekyala talibeera na mukazi mulala yenna n'agamba abonyeebonye ekimala abonyeebonye kubanga nze alina ekifaananyi kyandazeeko nga yali munene naye kati yakogga sayizi gyendaba gy'aliko yakogga era ye agamba aboneredde ekimala era akusaba omusonyi byebintu ebyo byendeese akusaba era akwegayirira ofune ekifo omutima bambi omusonyiwe yabatisa ebintu ebyo yatutisa ebintu ebyo era agamba yeemenya mu mutima gwe olw'ebintu bye yakola era akkiriza yakola ebintu bingi bingi era abyenenya buli lunaku olukya abyenenya n'agamba lwaki yabikola era agamba nti kavubuka ye yali amuwaga ndowooza n'essente munnange ziwabya era ng'akwetondera omusonyiwe n'ebirabo ebyo obikkirize bye yankola nga yakabiraba yakabijjukira kati byonna nga bwe yabinkola yakabijjukira nti yabinkola teyakabijjukira kubanga ye agamba atutte ebbanga ng'akunoonya naye nga takulaba mbu weekweka kati yategeera atya wembeera alina mukwano gwe yali ayitaayita muno ndowooza n'akugwako ku mulimo gwo n'akufolowinga mpolampola n'amanya waneeno era naye n'amuleetawo n'alabawo kati n'atya kale okufeesinga ku bye yakuyisaamu n'asalawo atuyite tukwetondere musonyiwe asobole okujja ayogereko era naawe singa obeera omusonyi ng'okkakkanye kati alaba mmaze okwekolerera ndi bulungi ebbanga lyonna lye mmaze nga nvudde ewuwe yakajjukira okunoonya kati amaze okulaba neekoleredde nzimbyewo akayumba kange ndi mukazi eyeekoleredde kati neekulaakulanyiza kati azze mbw ajja kwetonda yeetonda kuki byonna byeyampisaamu byeyampisaamu byonna byonna kati lwabijjukira kanzije abasajja bakyuka musajja n'akumanyiira byonna byeyampisaamu
kati yakajjukira nti ajja kwetonda. Abasajja bamanyiira bananga abasajja bamanyiira. Aha sebo kati ajjambu yetonde mukyala kati mukambwe yetonda kuki ekyo kyeyetondako yetonda kale akutumye wetonde kale yetonde bamanyiira nnyini ani gwamanyiira sima gwe malaya ye maama gyabeeranga nayo oba nawe yakuzaalamu omwana nga simanyi si mwezi malaya zeyandeetanga nezinkuba mujooga mumanyira n'okumanyiira anje akutumye wetonde gwoza okumwetondera wetonde ndeeta n'amalala ndeeta beera awo ninde mukyala takuyira n'enkaligwe nkuyiridde amazzi okyalemedde waawo kale andeeta amalala kirabanga zenembwa zimanyiira bintu kujooga ekisajja nekikujooga nekiranga ekijooga ki n'ogusajja gwanjooga bannange sagala nakuwulira kiki kigufaako nvire bannange mujja munzungirako munoonyaki situka munvire situka genda munvire bisaanimwe munvire nabakowa munvire yangwa munvire muve mu luggya lwange mugende linda n'ebirabo by'amanyoko birinde temubindekera bannange Rosette kino kwata ebisiraani byammwe twala eri linda n'ebirala maama temuyinabako kyemundekera nakimu bannange kwata siraani mmwe mugende mujooge ku balala mwanjooga ekimala linda n'obusente mbuleti simba nesimanyi nti binaggwera eno muzunga n'obusente mbwampa obusente manyi okwekolerera siraani mmwe genda tambula ove wano sagana kulengera kugenda genda kwata ebintu byammwe genda temuddange ewange bisiraani mmwe bannange ebintu nebikujooga nebajjanga bakuzungirako bazunga balinga omuntu gabakooka musonyiweko nebijjanga bizunga kabulanga nemwenye mukowa tagala mumanyiira nkoyo akamanyiro kamwe nkoyo okunzungirako mbwa mmwe bakoye ebisiraani mmwe munzungiddeko mbakoye sitegana kukuwuliza bibakwatako saagala temumbulya nakumbuulira abeeno sikyalina kyenjagala kumanya abeeno kiki okomyewo kisiraani okomyewo onjagazaaki nabakowa mugende kisiraani bannange nabakowa ng'olina obusungu bungi kiki munjagazaaki kiki kye munjagaza banesaba kana akamaloboozi kale tugende mukwate sanga tunaddanga okukakkanya mukwate ebintu byammwe mukwate temuddanga nabakowa nawe mwise sagala kulabawo temuddanga bannange kino kyendabye Katonda wange sekirabangako nkibaita surprise went wrong. Surprise went wrong. Naye ananga abantu bakambe Rosette bino sijja bisobola sijja kulimba wankoze bibino gwo bisobola mwana wa maama kati ngenda tambula ntya ddala akazi mukambwe nnyo abantu bakambuwala bw'oba togenda kusonyiwa muntu tekate kuyisa be batumye bayisa obubi
Kino sikirabangako abakazi bakambwe ate nga munange bw'otunulamu batuufu. Abasajja muyisa bubi abakazi nga mufunye ssente. Bwe bamala obbajja ewabi, mukazi n'akuzimba n'akubeererawo, ne mutuuka ne mufuna ssente ne mugaggawala ne mutuuka ewalungi. N'omala n'omwerabira n'omulaba nga kifuufu. Kati mutuufu byempiseemu munnange. Nze simanyi oba naamalako n'atuuka ku end. Kamukubireko mugamba ajje. Mugamba ajje tuddeyo tugezeeko. Tuddemu tugezeeko tulabe. Simu ng'evuddeko bubi. Tuddemu tugezeeko nti bagamba nannyini mufu. Nyumba teri bbizi oba atidde n'adduka. Bagamba nannyini mufu. Ajja abimalirize. Hello? Hello, mwannyinaze? Munnange tutuuse ewaka naye baaba. Si kye mbadde nsuubiza omukazi nga mukambwe. Mukyalo oyo mukambwe nga bwe nagambye naate manyi nti ajja kumulendeekeriza aba akkiriza. Ngezezzaako naye bannange. Anti era munakisinziira ne kye wamukola. Wange? Tikisinziira ne kye wamukola. Kyankoze engoye zange zonna zitobye simanyi bwe genda yita mu kkubo. Naye kaakati nze badde nteeso bawandize ne tuddayo ffenna. Mwandize ne tugendayo babiri? Ne tugendayo babiri. Ne tuddemu kale tugezeeko. Tulabe oba anakkiriza. Tobadde ogambye akuyiridde amazzi nange tanjira amazzi kuba we tuyita. Ate munaye nze nkugamba eki? Simanyi. Kale kanjije tujje. Naye nga gwe jangu ng'okimanyi omukazi munyiivu akyalina obusungu bungi. Byonna bye wamukola bikulu. Tujja kugezaako okumwegayirira tulabe ekyokukola. Kale nkulinze wane n'owatulese. Kale kanjije wangi? Kampuni wano akapikingi kampuni wano omwana andetako nzije. Kale. Otuuse? Kale zaawo kano tuddemu tugezeeko tulabe byakugezaako. Yita nkukwatireko ebimu. Kwatire.
bino nabyo wabadde obimuwadde byonna ne sente n'azigaana ate n'okubuulire n'abiyingiza ne mu nju abadde abanyi muwala wammwe waliwo muwala wammwe yagenda ebweru piisi kati abadde amanyi piisi yabimuweereza naye mu kusooka abadde muntu mulamu bambi naye yakukoowa ngaki ekyo kimalamu amaanyi nga kimalamu amaanyi byannaku naye maama yakukoowa kyekituufu kuba ensonga eno okukyayibwa kwali baddaawo naye ejjuddemu ebirala bingi nerengera bwenfaananyi ddala banaye tugenda kukola manjiridde amaze emirundi ng'ebiri tunaafuna we tugula ngoye ng'akuyisiza bubi nnyo nange tagenze kunkola ki ekimu era tugenda kugula buguzi ngoye endala naye omukyala n'amaka gage we mubadde kyesoose omumanya ye bulijjo mumanya akolawo bukozi makage yakola bukozi ng'akoze ssente kitegeeza ne bwe yeewaga ayinamu akasente omukazi yeekoleddemu akasente omukazi okuyimirizaayo ennyumba bw'ekyo makage ate kubanga bw'otunuulira enju yeebula ku katono kwenkana eri gye yaleka ate ng'omukazi okukola ekyo ekintu kiba ky'amaanyi nnyo sibo naye bw'ada atutemeeteme ku luno Katonda atuyambe buyambi naye simanyi n'ekirala si mufumbo si mufumbo ng'ate ekyo kizzaamu amaanyi taddangamu kufumbirwa okubalyawukana naawe anti yali anjagala ne bw'olaba atasoose naye kyoba omanya mukyala abadde anzise tubadde twandiguwozezza tutya ogwo ku poliisi nga bakusi mukazi abadde anzise bw'atyo okuva dda oba oluvannyuma lw'omunyiiza ekituufu kiri nti simanyi bulungi byakunnyonnyodde naye nga biyinzika okubanga ebimu ku byakunnyonnyodde nga bye byaleeta obuzibu nga bwe nakunnyonnyodde emabega eri nti oluusi okola ekintu nga tokimanyi nti gwe ng'olabanga ekituufu naye nga kikyamu nnyo ku sayidi y'omulala era bwe kiri bannaye ndoza tuddeyo naye nze n'okuddayo kwennyininyini bannaye naye kati gw'abaddeyo kootiiridde olwo nze atannatuukayo nga te nze nannyini musango wakati gw'atalina musango w'okoleddwa bw'oti olwo nze ataagulina ngenda kukola ntya kyoba omanya kuno gwe bayita oba okutonnya nabadde nnyina kuwa muntu n'akuwerekera kusanga yaalitidde naye kati obadde omu ate oli mukazi tumale gaddayo kale bene naye simanyi yejaa nzikanjira nsigala wano eno kumpimpi wano abeeno nabadde mmanyi mwanyinaze yakunnyonnyoddemu ebintu sooka bikwata empolampola anti ebintu sooka bikwata empolampola twogere tulabe ekyokukola mama piisi sooka okkakkane tubeeko kyetwogera sooka okkakkane tubeeko kyetwogera tulabe ensonga bweddi nze mbadde nsaba osooka okkakkane twogeremu toyina kyotamanyi ku bye wampisaamu byonna toyina kyotamanyi tewali kyetugenda kumaliriza tewali kyetugenda kwogera mwanyinaze bigerako naye akkakkane talina byagenda kunzikakkanya talina byagenda kunzikakkanya ononye ekyewange mutambule muve maka gange nakusindikidde mwanyinaze mu mirembe nga njagala abeeko byakunnyonnyola talina byagenda kunnyonnyola totawaana by'omukoze bimaze totawaana nakumalayo talina byagenda kunnyonnyola mutambule muve mu maka gange bye wampisaamu ennaku bye wampisaamu yonna emala tamutufukamira omukazi temutawaana nakufukamira temutawaana agala tubeeko bye twogera tulabe temutawaana tewali kyetugenda kwogera neki muve bagezi mutambule muve maka gange
mutambule muve makagange sina kyenkwagaza neki tuyinza kunyonyola muntu ng'agaanye okusobola mukulu tambula ove makagange tambula ogende nze kyembadde ndabanga ekikulu twali soose ne tufuna we tutuula tewali tugenda tuula kati olw'okuba olabya nzimbye amaka gange buli kimu nina kati buli kimu nsobola okyetuusaako nagali gennyini gago twagazimba ffenna twetandika tuli baavu buli kimu okimanyi gange naye sikyasobola kugabeeramu kati ndi wano ate tugenda gateekamu mukazi mulala ate teri aligatuulamu era nange saagala wabeewo mulala abeerawo olw'ensonga nange nakitunuddemu ate tolizaala mwana mulala nange ndaba gwe olina okubeera tolizaala mwana mulala nazaala booli wazaala musitange yekka kati awo nyini wensabiwakomako zaala ebbali togenda kuza ku baana bange awo nyini wensabira tukkakkane tuddeyo tukkaanye mu maka gaffe teri bye tugenda kukakkana wabwe tunaabeera wano mu buno obusumu kati buli kimu nsobola okyetuusaako gwe kyoba omanya kiseebo kyolina okumanya abaana bange nsobola obbalabirira buli kimu nsobola okyetuusaako ne luba lugoye ndwegulira ne bwekiba ki wali omanyi bwe naaveewo ngenda kusiraana era nze kuva dda nkimanyi oli mukozi y'ensonga lwaki neewaka eri nagaana okussaayo omuntu nga njagala okwata ekkubo ddeyo tutandika atokola ebitwala mu maaso abaana balina okusoma tulina bagiweerera tulina obajjanjaba lulinga bakulema okulabirira nga ozunga n'abakazi kati wakajjukira nti olina obbalabirira wabaawo ekiseera omuntu w'okolera amalala naye nga tukimanyi nti malala naye kati nakula ebirowoozo omuntu olina emyaka gy'otuukamu n'omanya anti okuzereeti nze sikyasobola kudda ate n'ennyumba yange ebeereyo teri agenda gibeeramu teri gojja giteekamu era nange saagalayo omuntu y'ensonga lwaki nagikuuma ono mwanyinazi akimanyi sinnawasa muntu n'ogwo sinnawasa muntu mwanyinazi n'olubalaza nga bw'olusanze nze n'obudde bumbula obulongoosa ate be wali olina bonna bewankubangako abajjanga ne bankuba balagawa omuntu obeera naye mukadde ako ng'olowooza mutuufu naye ekiseera kituuka n'omanya nti ono ye era nkimanyi ge mutuufu kuba n'ebyokoze bo tebanya na busobozi bw'ebikola abamu bali mu mizigo bataaya butaaya wakakiraba kati nti nze mutuufu lulinga walinga tokiraba era mwanyinazi nja kusaba tufukamire twegayirire omukyalo ono akkirize owa nakukoowa kumanya nakukoowa sagala nakulaba wano mube bagezi mutambule muve wano mugende mwanyinazi ensonga zino wezituuse omukyala muliro gufukamirirwa mbadde nsaba ojja wano tufukamire mutambule munviire mube bagezi mutambule munviire mama pisi wali badde kakkana wali badde mube bagezi mutambule munviire mama pisi wali badde kakkana mube bagezi mutambule tambule Nyondo Media. Ekigoba binnamakula ebizimba byonna ebikuli ku mubiri ng'owulira tobyetaaga kikino Nyondo Glim ekizigo mbagambye ekigoba namakula ebiguuna byonna ebizimba ebikuli ku mubiri kikino Nyondo ani atamanyi Nyondo Media dokera wefunire ekizigo lemuleke okugoba abaami mu mayumba muleke okutugoba bannange nze nzija okukimira mu omukyala muletera ekizigo ekyange ewa Nyondo Media oba Nyondo contactinga ku namba noti 524 8 noti 778 eyo enamba gicontacting wefunire ekizigo ekinakunyiriza ekinakukumira ku mutindo asigadde tubo Urban Voice DXB tweyanziza nnyo. So, besides being a media personality, she has proven to be one of the best entrepreneurs that are growing in UAE. Eranga, she's the CEO. Nyondo Glim. The CEO Nyondo Glim ekizigo ekikuyambako ku skin yo bw'obanga oli mwana wa buwala oli eyo oyagala skin yo eclearinge nga tekwerusiza oyina rashes on the skin. Well, Nyondo Glim is the cream that you're supposed to use. We use so many lotions ezitufukula and so this is not one of them. Well, by supporting Nyondo Glim, you're adding a stone kumuntu gwe tulabye nga evolving her from scratch to the level until right now she's the CEO of this very company that makes these beautiful lotions that we use on our skins. Mumuwagire kiri certified. I stamp in it 100%. Twesangeyo enamba z'essimu kweziri eri +971 5246 80778.
omwana ali mu kiyumba Nyondo Gleam is your best lotion that you should use okubeera nga okiryalinga skin yo. Let us support Nyondo Gleam. Ekizigo kigenda protectinga skin yo, kigenda kukuletera okunyirira okubeere nga lighteningamu katono gwayagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere nga oshanana. So you know wano tubeera mu AC tubeera mu kasana, but kino ekizigo kigenda kuyamba skin ye ebeere nga eri protected osigale nga oli nakyo but ng'onyirira. So we support Nyondo Gleam. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya nze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okuba nga ate mukola ku hips, mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwaba tasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli.